Mujje muwulire obuyaaye obuli mu ofiisi ya Prime Minister ne ssente za COVID-19 yonna gye zaagenda. Mujjukira bulungi 59 billion ezaava ku supplementary budget bayambe bagulira abantu emmere n'ebijanjalo n'amata. Mujjukira okuba nga Wakiso yekka ye yafuna emmere ate nga nabo baakaabanga nti quality yali mbi nnyo, bijanjalo byali bivundu, akawunga nga kayero. Naye n'omanyi abo abaasupplyinga akawunga engeri gye baafunamu contracts ezo. Nga nkusamarayizingiddemu katono, omuntu yenna okusupplyinga government kati nga mu emergency eyo yaliwo most of the time basupplier baba bangi bapresentinga company zaabwe, then procurement department ne evaluatinga according to their criteria ne balondamu ani abagenda okusupplyinga government. Naye kati nowulira already nakolako video emabega eyo nga abakulu bano bakabakwata. Mu bakulu abo mulimu permanent secretary Christine Guwa atudde, Joel Wanjala oyo nga ye under secretary ate era nga ye accounting officer, Martin Award oyo nga ye commissioner disaster preparedness, mulimu Freddy Lutimba oyo nga assistant commissioner in charge of procurement. Kambanguize mangu, mujjukira kampani ya Aponye akakawunga ke bagaba. Omukulu oyo nga tewali bidding yonna oba kampani eyo bagiwa contract ya kusupplyinga kilo za kawunga milioni 2 million kilograms of maize. Naye nno buli kilo ya 3,000 awoka kawunga ko ne katwala bilioni 6. Era ne ba awardinga Aponye asupplyinge kilo z'ebijanjalo 2 ku bilioni 1. 200,000 kgs of beans za costinga bilioni 1. Naye nga tewaliwo proper bidding yonna mu process. Proper bidding kiri kye nakunnyonnyodde nti government programs bwezityo basupplier bajja ne bapresentinga business zaabwe ne bapresentinga potential yaabwe, then ne babevaluatinga. Wano tewaliwo. Aponye yali yekka era ebintu n'abigwamu. Era misango emirala gye basomedde emipya kwe kuba nti ba awardinga contract ya kilo 10,000 egy'ebijanjalo gya costinga milioni 4.5. Kilo z'ebijanjalo 10,000 za costinga milioni 4.5. Companies zonna ziba awardinga okusupplyinga food relief tewaliwo proper document zonna ziraga bidding, ate ng'ekyo tekikkirizibwa. Bano abasajja tebanyooma bunyomi, si babbi bubbi, wabula babba nga tebafa nayo. Kuba at least omubbi afaayo amanyi nti he will be held accountable. Agamba ayita companies ezo nezijja nezipresentinga what they can offer, ne bongo already bamanyani gwe bagenda okuwa contract supplying. Can you imagine sente zetwogereramu billion naye tewaliwo proper documents zonna. Bano benjogerako babakwata mwezi gw'okuna. Nakola video nembabulira nga Museveni ku luno yennyini ya directinga head of state house and corruption unit Kano Edith Nakalema abitunulemu kyovolaba nti ye kennyini ya stoppinga okusupplyinga emmere ng'obubbi buyitiridde. Naye nno tebaakoma okwo kwokka. Omulala oyo gwe nkugambye Martin Owori, commissioner in charge of disaster preparedness and management in the office of Prime Minister, nga bamaze okukola byonna bye baakola, nga bamaze okukuba enjawulo yaabwe, ate ye labe bamukwata n'ebintu makaage ensawo 22 ez'omuceere, ensawo 22 ez'akawunga, ensawo 22 ez'ebijanjalo. Oli akubye enjawulo si ya bumiliyoni, enjawulo gyakubye eri mu millions and millions, naye tekibamalidde. Kati n'ebyo byennyini bye baguze ate era nabyo ne bisooka mu bo bennyini. Commissioner owa disaster preparedness Martin Owori nkugambye yakitwala ku different level nti n'ebijanjalo ebimu bye baakwatira ewuwe ensawo gy'ebijanjalo 22 byali na bijanjalo bya UN, ng'ebijanjalo ebyo nga birina kugenda mu barefugee. Bwe tutyo bwe tuyimiridde, omusajja afuna ssente empya n'enkadde mukutte ssente z'omuwi omusolo mugyeeyo supplementary budget. Ssente zennyini bazikubye enjawulo naye n'ebitono bye baguze ate nabyo babitutte ewaabwe first. Kati njagala weewuunye, omusajja akubye enjawulo ssente empya n'enkadde millions, actually billions, naye ate n'ebitono era bo batandikidde kwegabira mu nsawo 22, nsawo 22, nsawo 2. Ate oli atafunye wadde ayali mu lockdown ate ye ne bamuwa kilo 5. Luli basooka ne babakwata nga tebalinawo evidence yonna. Naye kati olwajjo babaguddeko emisango emirala egyo gye nkugambye. Ng'ogenda bugenzi kugula akawunga kilo 10 n'ogamba omusajja ndi kugula kilo nnyingi nsaliraako. Bano baagula akawunga nga bwe mwakalaba quality yali embi. Baawa Aponye contract ya kusupplyinga kilo milioni 2 naye buli kilo nga bagisasula 3,000.
gwe kyosobola okukikkiriza nga tebakomye okwo ne bagula ebijanjaalo era nga contract bagiwaaponye ne bagula 200,000 kg ez'ebijanjaalo ku biliyoni emu ne bagula 100,000 kg ez'ebijanjaalo ku miliyoni 4.5 100,000 kg ez'ebijanjaalo ne basasula miliyoni 4.5 omulala ate ne bamuwa 200,000 kg era ez'ebijanjaalo ku 1 biliyoni. Naye mmanyi ekisinga okuluma nti tugenda kubalaba awo nga bali mu kkooti, tubalaba awo mu kkooti, tetujja kuddamu kuwulira musango guno. Kati yeyo ensonga lwaki abantu beeyongeranga okubba ne babba kuba kati abantu bangi nnyo ababbi abatunuulidde abantu bano. Niwe gunaasirikira awo muba mumotivatinga bumotivatinzi n'abo be mutadde mu bifo abapya kuba bakimanyi tujja kubba, nothing will be done. Kati mwenna abali eyo mumanyi biliyoni 59 ezaali zirina okugabira omuntu wa wansi omunaku emmere wa gye zaalaga. 100,000 kg of beans worth 450 million. 200,000 kgs of beans 1 billion. 2 million kilograms of maize at 3,000 shillings per kg. Awo ne basasulawo biliyoni 6. Katukomawo bannange, sijjabba wanvuya nnyo. Peace.